bamutwala mugulira essimu yekwata ka video nga bakola ki nga bamugulira essimu n'akakuweereza bino bye byakulema bwe bityo wetukola ki wetubitegeera kati abanigeria bano olw'okuba nti bo sente zaabwe oluusi tebakola nankole nga ffe bafera babeera okwo kwolunayini ne bafera ebintu byabwe tezimuluma kukola ki kusaasaanya okyegera kyengezaako kunnyonnyola aye n'ekirala akimanyi nti ne bwana akuzaalamu omwana wana batayagala mulabirira agenda kulinnya bulinnya nnyonnya dduka addeyo ewaabwe naye wane Dubai zaala muna Uganda omubuleko ajja kugwako ekatwe nga tobiriiko naye omunigeria bw'anaakuzaala mwogenda musanga nga addukidde mu nsi yaabwe okiwuliriza aye n'ekirala baklanti baffe abalungi mbalamusizaako nnyo amannya gange nze Nyondo witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim ekizigo kyaffe banna ekizigo kino kirungi nnyo otandikira kulabira ddala ku nze kennyini bannange enyirira bitya kizigo kirungi nnyo ndowooza nange muba mundaba kijjamu black spot kijjamu pimples twakuleetedde sayizi yonna ey'essente zo kizigo kirungi ddala bannayinange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali temuli filter eno kamera ate n'ekirala siriko ka makeup bana emikwano tubeebaza olw'otusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga naffe tusobole okutwala program zaffe endala mu maaso mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu saloon osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi mpozi n'ekirala ekyenviiri nsiba enviiri yonna gy'obeera oli oba oli mu kiyumba oba oli luddawa nze yonna nzija oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka mpozi n'ekirala yes tulinawo ebintu ebirala wano tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami tulinawo manipawa w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya bannange naye nga byebyo ebiri mu sitowa yaffe. Is that necessary? Wudi kusisha shipping services LLC katina wano wagenda kutusiza buli kyoyagala ku mulyango gwo bati bakutikira ebintu byokuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kugatta ne ku mazzi sea shipment balina rural service brick bulk service kugatta ne kalonda yenna g'oyagala okuweereza Uganda ng'ava mu Buwarabu Basisha shipping services LLC guyigala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku plus 9755588 oba omukyala Nuuru ku plus 97556385382 oba essimu ya office plus 975888558 ate Uganda kwategana n'omukyala Saara ku plus 25758542 eno Seashell Shipping Services LLC. Why you tease me so? Programu ya fakafeche munnange tagibulako era nga musajja bamuyita Njasa Biggu man of all seasons Lwaki eyita kunze toli man of all seasons ndiki era nze ebyange obimanyi nze naawe onandofu oyina omusumaali gwondekamu Mac Media buli guli gye tubeerako show naye omaye kyetaaga totandika okumperezanga message ku Heroes Day nga nze muzirawo nze nga gwe muzira wange lwaki kugumiikiriza mu bintu bingi ndi mukyalawo ongumiikirize kugumiikiriza mu bintu bingi nnyo wamala katweyungako abatulaba amanya sigakyusa ngakera sigakyusa nze Nyondo Rozet ye otandika ddi okweyita erinnya lya bbaawa abakyala bamu bwe bafumbirwa n'afuna olubuto atandika okweyita erinnya lya Nyondo liryo ayo lya taatawo
njalo yongereko n'erya bbaawo nalyo ng'olyeyita olinaga nga abadde asangiddwa bamuyito ba ye Whitney natanze Whitney Mukalazi mukyala Mukalazi tiimu namba 2. Lwaki osomooza buli kadde Mac Media buli kadde musajja yogerako mwogereko kiki kyofa mudamu gwe muli oli vibe eri kyakulabirako eri abantu bangi bw'okola ekintu bangi ababeera bajja okugoberera oba okitegeera. Lwaki abalina kugoberera bangi? Bw'okola ekintu abakyala abafumbo oba bawadde obuvumu okutandika okweyita amannya g'ababba baabwe ba tiimu namba 2 nabo obeera bawadde amaanyi. Osobola okubuuza ku bawagizi bo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye muti eyo abatulaba ku Nyondo Media mwebale okulaba program ya Fene Nganzi akafeche. Mbebaza nnyo mwenna abasubscribinga ku mukutu guno n'abakomentinga n'abatuwa ku magezi ku miramu egyenjawulo omukyala Nyondo gy'abaleese mukola ky'amaanyi nnyo okubeera nti mutulaba n'okugumiikiriza omukyala Nyondo Media. Lwaki Mac Media buli kimu abantu bangumiikiriza omusajja angumiikiriza emikwano gingumiikiriza n'abalabi bangumiikiriza kiki ekindiko ekyo kitagumiikirizikika? Anti abantu bano balabo manyi bakiga bagumiikiriza era ne mama we yalema okugumiikiriza naye abantu bakugumiikiriza. Mama yagana okugumiikiriza mu ngeri ki n'akola atya? Yakuzaala singa yakugumiikiriza yandikulese mu lubuto. Amageti tubuuzeeko. Mujebaleko abalabi ba Nyondo Media banayimbalamusizza ekiviiri. Ondabye ndi bulala. Mujebaleko ba mikwano mwebale kulaba Nyondo Media mwebale kuwagira Nyondo Media tubagala nnyo. Omulama gwaffe ogwa leero bambi omukyalo oyo mukakka mugwolese leero omwegombye. Nsiimye busiimi mukakkamu. Omanyi shene tekutera kuba nnyo ku bantu bakakkamu tubali tulinako mama Dubai bw'oba oleseeyo n'omulala. Nze neewuunya bambi obeera n'emikwano emikakkamu. Ate ze kasire mukakkamu. Kimutokoppa oba kiki. Naye tugende mu maaso. N'oli muwekazi ndalo ng'okampadde nnyo. Okampadde nnyo n'oli muweeko wakyaziza abantu babiri naye okawanze nzekka. Omulama gwaffe ogwa leero bannaye walina okuddungu wa mu UAE abaana ab'obuwala beguliddewo olugyo lw'okufumbirwa abaana ab'obulenzi aba Nigeria. Naye bw'ogenda kuba Nigeria balina ensonga zaabwe lwaki baganza abaana ab'obuwala ate bw'ojja ku baana ab'obuwala balina ensonga lwaki baganza abaana ab'obulenzi abava e Nigeria. However aba Nigeria bakambwe si bantu bakakkamu tebatya naye ate aba Uganda kwe bafiira era percentage kyese okubeera ennene waneeno bakaŋŋambe ku 17% abaana abawala balina ba Nigeria. Awo tubuuliza kiki nnyo ekiri emabega w'omwana omulenzi omu Nigeria era nga Gertrude naye ali omu ku abo abeesigwidde ku baana aba Nigeria waneeno era njagala tubuulire kiki ekiri omwo ate omukulu Mac Media akiwagira tufumbe aba Nigeria oba nakiwagira ntandise ne Gertrude. Onsazeeko omugambo Rozet naye weebale nnyo ogwo mu Nigeria. Mami wange si mu Nigeria naye nina mikwano gyange nga baba ba Nigeria owange mu Uganda naye engeri ze gyembeera n'emikwano nga boyfriend baabwe ba Nigeria ndaba aba Nigeria engeri gye beeyisaamu ba girlfriend baabwe. Aba Nigeria ekisooka balina care ate bataneka ssente si bakodo. Nigeria wabeera n'omukazi tayoza bintu tasiimula nnyumba tayoza ngoye tafumba byonna mu Nigeria yabikola kitegeera. Lwaki sigoyina maama yakubula tambulanga naye bakambwe ate nange ndi mukambwe kati tetwesobola okitegeera naye nga kyekyo lwaki aba Uganda abaana abawala bettanidde nnyo aba Nigeria. Banyinaffe aba Uganda muli bakodo temugaba temuyina keya temweguya so abaana abawala mbawagira nnyo 10 ku 10.
tugalire wano sheno kubanga omwana afadde banage mubeere bulungi tugalire kubyobulimba mubadde ki sha oli wanajjanga n'alimba olwokuba alimbye bulungi ng'ogamba tuggale sho mubadde ki tereera kakati kansooke nyinyonyole mwanyina ng'oyo Gertrude agambye abasajja bannayuganda tebata ssente tuli bakodo ono gamnu muli stinje naye nze omanyi ndi muntu akolera ku research ate ndi muntu atambulira ku mazima bw'oba otunuulidde omuwendo gw'abawala bonna abagenze mu bufumbo n'abanigeria ojje weegendereza abawala abo abasinga obungi aba atuuse mu mbeera ng'ali desperate nga yaddiba okiwuliriza ng'asoose naawe abanayuganda chance n'atabafunamu mukisa anange nadiba gwe oli special case tulina bye twakuwummuza oli special case tulina bye twakuteeka tujja kukuddira katusooke tujjewo ensonga y'abanigeria enekole ki eyitewo kakati abaana bano amanyi omuwala alina awantu waatuuka asooka n'atuuka mu adolescent ne bamukwana n'abanga yali ku ntikka abasajja akyusanga waakola ki bw'ayagala n'abanyiiza n'akola ki n'abakola buli kayisa kakola ki kayagala kati atuuka ekiseera akabi akaali kamuwaga ne kaggwako akafeesi akaali kamuwaga ne kakola ki ne kaggwako ne senge yamuwanga eddagala eryamuyambanga okubeera nga wakabi nnyo mu nsonga z'omukwano ng'oluusi baafuna dde obutakkaanya kuba mu kampaka tetukyalina basenga tulina basenga ba mitima kati n'atuuka nga takyalina kisikiriza ku ye kawabe kungulu wadde munda n'atuuka mu kaseera ke bayita ajja yajja gwe nkola ki gwe ŋŋenda naye kati ng'ebiseera essaawa eyo asobola omugumiikiriza mu Nigeria kuba yetagenda genda nnyo diipu yetayagala kumanya ebyo mama yakkuza oba teyakkuza anti kati kankulage omunigeria aboggola n'agamba sister kati gwe omwana omunayuganda bw'anaboggolera munayuganda omunigeria wanaboggolera munigeria munene amugamba sister agenda mudaba gwe what kati ate omunayuganda bw'ona omuboggolera sister what's the problem dear okitegeera abanayuganda bali polite ne bw'anaaba yaddiba obwa polite tebugenda kukola ki kuggwawo kati omunigeria agenda kulaba ng'afunye omuntu omukkakka mujjukira abakazi abanigeria biwagguufu biti omunigeria naye alabamu nga yakuwasa munigeria munne ebbanga lyamaze ne munigeria munne mu bufumbo abadde n'ekikazi kiwagguufu alaba nga ali ne mukulu munne abanga alaba ali ne musajja munne mu nnyumba kati batandise okufuna obuganzi eno mu banayuganda bakakkamu ate agenda omusala ng'ensi yamukubakuba ddanga mugonvu kuba akimanyi era last minute gyakola ki gy'alina amalya gonna gakoze eki gamulemye kati ate abanigeria bano however much nti bakambwe nnyene ebbali naye wali mu nsonga z'omukwano bakakkamu okitegeera otya balali musajja anti abanayuganda bano tebategeera bulungi bwakukyawa akubulira ne gyalaze bye bamukolera bwe bamutwala omugulira essimu yekwata ka vidiyo nga bakola ki nga bamugulira essimu n'akakuweereza bino bye byakulema bwe bityo wetukola ki wetubitegeera kati abanigeria bano olw'okuba nti bo sente zaabwe oluusi tebakola nankole nga ffe bafera babeera okwokwolunayini ne bafera ebintu byabwe tezimuluma kukola ki kusaasaanya okyegera kyengezako kunnyonnyola aye n'ekirala akimanyi nti ne bw'anaakuzaalamu omwana wana batayagala mmulabirira agenda kulinnya bulinnya nnyonnya dduka addeyo ewaabwe naye wano Dubai zaala munayuganda omubuleko ajja kugwako ekatwe nga tobiriiko naye omunigeria bw'anaakuzaala mwogenda musangawo nga addukidde mu nsi yaabwe okiwuliriza aye n'ekirala ona munayuganda omwagala n'omuzaalamu n'omunyiza ne mwawukana bubi n'akuloga abakazi b'ennaku zino bw'onyawukana naye nja kusiranya mu kisiru ggwe saakunyumiza emboozi omuwala omukazi bayawukana ne bbaawe oli gwe wangamba eri akusiranyiza ng'ogamba oba eno ndala atwala ogiwanyumiza n'ogamba wasooka n'okwana omukazi bayiriza ate si kirungi kuwayiriza muntu misana ati siti omuwayiriza ekiro omukazi bawukana ne bbaawe omukazi ng'agenda kundaga omusajja buli wagenda okufunayo omukazi omulala omuntu wa wansi ng'agaana ova mu mbeera naye kakati ono omunigeria bw'anaafuna omunayuganda eddogo terikola ng'ensi za njawulo omunayuganda ng'aloga munigeria terikola simba wakati umalu okimanyi
muno mu Dubai mulimu abavubuka bano ba smart wire abatagala kola okitegeera nga bafumbiddwa Abafilipini kubanga tebagala kola abasajja bana Uganda muli bangalo bunani kye kisooka temwagala kola mwagala ate abakazi be baba bawa okiwulidde obukopi bwabajjula kyovola muno muwasiza n'Abafilipini okitegeera kuba Abafilipino bwafuna salale yenna amugunda kugwe okitegeera okiriza okusomesa mama okyali mu kirasi oyo umaluza sikiriza byayogera mu Buganda omwana omuwala okufumbirwa mu Nigeria obeera we mudde saate omulenzi bwempasa mu Filipino eggwanga amandi tadde ku ntikko mba ngenze international obadde okimanyi wakyegendereza ekyo oba temunnakyetegereza kati kambabulira obuzibu nga tuvudde mu byokusaaga ekiri mu baana baffe obuzibu bwe tufunye Bannayuganda okuganza Abanigeria ojjukirako emabegako ndi visa z'Abannayuganda zibadde tezifuluma era president bwe yajjana ensonga gye bamuwa nti lwaki visa tezifuluma bamugamba Abannayuganda beeyisa bubi naye lwaki nti Abanigeria bafunye obuvumu kati nga babujja ku bawala bano be baganza mu Dubai ne badde e Uganda ne bafuna passport ez'Abannayuganda oli nga mu Nigeria nafuna passport ng'emulaga muki muna Uganda jukira okufuna passport nti oli muna Uganda tekikujjaako kubeera nti oli muki mu Nigeria era tekikujjaako mpisa zombi ez'eryo e Nigeria ez'okuboggola kulwana kunywa mwenge kola ki kati Abanigeria bano ne babeera nga bakola ensobi mu Dubai omusango ne guddizibwa ku ki ku Bannayuganda bwe buzibu bwe tulinga ffe abavubuka Abannayuganda bwe tukoze eki bwe tukifunyemu otherwise ebisigadde byonna tetwandibadde naki na buzibu baganda baffe badde mboggenako e Nigeria kubanga e Uganda abawala bangi ate abasajja tuli batono so kati bwebanga basobodde okuyigga ne befunirayo abasajja e Nigeria twete tetubalinaako buzibu naye obuzibu tutandise bufuna nga kitandise okuleeta feedback nze nyina storage nalabye yagudde wano Hamuliya omuwala yakyawaganya ne bbaawe Omunayuganda nagenda nafuna omusajja nga Nigeria ng'ate ono omusajja Omunayuganda yamuleeta ku kyeyo nga yalina passport ye kyeyakoze n'abulira Omunigeria nti bannaye omuvubuka alemedde passport yange olw'okuba ye yakola ki ye yandeeta Omunigeria namugamba tugende tugijjeyo ne balumba omuvubuka ku kizimbe bamuggyeko passport omuvubuka passport we yagiremedde ebyeddembe Abanigeria ne bamukuba kati ndowooza olaba obukambe ng'obwo basobola n'okumutta naye ng'ate oli gwe bakubye ye yaleeta ono gwe balwanira ku ki kudunguwana Abanigeria tebasobola muleeta ng'akyali Uganda so Abanigeria tetwandibabaddeko na buzibu kuba nabo bantu naye empisa ne karakita yaabwe sigaana mulimu abalungi sigamba nti Abanigeria bonna babi naye mulimu abalungi babatwala ne Uganda nze kirinako idea nali ku kamera aganye owaayiriza nkugambye abavubuka Abannayuganda bawasizza Abanigeria abawala n'abatwala ne Uganda gye bali bawasizza abavubuka Abannayuganda bawasizza kisoboka tewali ali ku kamera naye ali mu kubigana naye tewali kitasoboka nedda gyekiri lwaki tekiriyo waguufu bati gwomuwasa otya anti n'Omunayuganda asobola okubeera nga ayagala muwaguufu buli muno ekyoyisi ye bwankubira mu nju sha awo yalimba awaayiriza lwaki oleeta abawaayiriza alimba wamugyewa mumanyi naye nga mwatuukiriza kuba n'okundaba ndaba mugendo yafuuka kaasa ani oyo Munnayuganda yawasa Omunigeria bagenda mu deporting oyo Omunigeria gwe yawasa tekisoboka ne Uganda tekikkirizibwa wali okiwuliddeyoko nga tekikkirizibwa ttala teeka ki eriganda okufumbirwa okwasa Omunigeria gavumenti egenda mu deportinga eye Uganda tebasobola kukkiriza tekikkirizibwa ekyo kifu kyawandiikibwawa anti kifune mu nsi y'omukwano tekirimu mu Lovers Republic tekisoboka n'omuntu omukulu ono Umaru atagala kukkiriza mazima naye ng'obutakola bwammwe obwa smart wire zammwe kankubuza lwaki gwe gwalina tomusula n'ofuna bubalemesezza abawala Abannayuganda kyembuuza gwe bawo takola bawanga akola lwaki katogala tetukola ennamba esinga obungi lwaki gwalina tomusula temwagala kola lwaki gwalina gwe nnina akola wanjawulemukko
Hafu mu Nigeria, hafu mu Uganda. Hafu kasti. Tata we mu Nigeria, mama mu Uganda. Naye lwaki z'oteeka mu kategori ndala nnyo? Ngenda kunnemya ensonga naye nga maliriza mbagamba bannaye bannyinange. At least mugezeeko ku mawanga amalala naye eggwanga lino lye mutandise okukombooza liri mu blacklist. Liri mu blacklist mu Nigeria buli nsi emwekenge. Mulimu abalungi. Mulimu abalungi si bonna. Mulya mamba abeera omu. Nti abalungi tebannajja wano ku Dubai basigalayo Nigeria. Wano weebali. Uganda mwe wonaabeera nga waliyo Omuganda, Omunyankole n'Omulugwala. Nga bona abantu Omulugwala empisa ze njawufu ku Munayuganda. Bali mu tribe. Bali mu tribe n'aba Nigeria. Asobola okuboggolera olubuto ne luvaamu. Nga teruvangamu. Neddanga wamusanze. Gwobadde kiki kyoyoga. Gwoza ati baba mu security. Oza lwaki aba Nigeria bafuna nnyo emirimu gya security batiisa so tiisa omubbi. Kambewo ne kano kamesigi kempisaawo bannange. Baganda baffe twegendereze nnyo. Waliwo ebiduuka byebakamenya bibiri. Abanigeria bagenda bafuna za ID zaffe. Sima bazijja ku bakulu baffe, Baganda baffe, bato baffe ne bagenda ne bamenya. Waliwo bamenya ne basuulawo. Basuka kuba zi kamera. Baleme kubalaba. N'ekyo mukisa omulungi nti waliwo kamera yali eriwo yasigala ng'era buli kimu. Ate nga ne baboogera ng'egi bayogerangamu. Bakwata amaloboozi ne face baziraba ekitutasaako ne bamanya nti tebetusiba ki siba na Uganda nga za idea zasuulibwawo zaba na Uganda waliwo ekigambibwa nti nno Abanigeria batutwekako olukongolo ngaffe Abanauganda batuvumaganye ate nga begasse n'abaana abawala Abanauganda. Okitegeera kati ebiduka byabadde bibiri era bo basangawo identification ya mki ya Uganda. So kati awo kiba kinenge kitusuulamu ewabi naye nga nze nja komekereza nga ngamba nti eriyo abantu abalungi n'abashi osobola okusinkana mu Uganda nti abalungi tebannajja mu Dubai mwebali Katunjulire GKSF Travels and Best Ways Tourism banono bwe kafulu kufunia visa gatakone air tickets bakola ku fine reduction ne abscond removal outpass ne PCR test bafune emirimu direct ejaba maids bafune Dubai PCC ne Interpol letter tebakusasula kasente konna buyagala kuwebuuzako bayina PRO services GKSF Travels and Best Ways Tourism basangibwe Dubai Dira City Center Achiko Business Park Building L5 office number 5-0-7 obufune ku simu 0523-7 beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwali tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandiyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandiyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badriver bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula eyokusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu oba nga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakulu ne bakusaabaze yonna gy'oba oyagadde okubanga okola ki
ng'otambulira era nga twongera okubakowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere ng'ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna zino ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ng'egadde lightening tuteekako bwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza amwe bali tusapootinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akolaki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.